Yesu gwe muka ogw'obulamu gukulukuta nga guva nze gulawo enzigi ezekomera waliwo omuga ogw'obulamu bisule mu muga ogw'obulamu gukulukuta nga guva waliwo omuga Yesu gwe muga ogw'amazzi gw'ensena n'ennywa n'empona ennyota Yesu y'ensulo y'amazzi gw'ensena n'ennywa n'ensumululwa imba aleluya 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 imba lokola era wonya aleluya mbalamusiza mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza twagala okwebaza Katonda nate lunaku lwaffe luno olwokusatu era nga ennaku z'omwezi ziri 18 mwezi ogw'omwenda 2019 era nga programu yaffe n'enganzi muwanguzi tawanika gy'omanyidde ddala obulungi era nga ali mabega w'emizindaalo Juliet Juko Jeje olw'ekisa kya Katonda era nga nkwebaza weebale kubeerayo mukwano gwange weebale kuba nti buli ssaawa 6 oba watuuse dda era nga watulindiridde dda kusobola okulaba nga tweyongera okubeera abawanguzi era nga tweyongera okulaba ekisa kya Katonda mu bulamu bwaffe n'olwekyo mikwano gyaffe abalungi njagala okuba nga nzikiriza nti n'olunaku olwaleero Katonda oyo omwesigwa alina kyagenda okuba nga atukola obulungi obutayogerekeka wamu ng'atuwa omukisa gwaffe ogw'enjawulo era nga bwenjogerera okuteesa kwa Katonda n'obulungi bwa Katonda bukyagenda mu maaso mu bulamu bwaffe. Tulina omuwanguzi waffe yatuuse dda mu studio era ajja kuba nga atubuuzaako akaseera akajja mu maaso awo. Abali ku 98 katonyeza 7 Kampala, abali ku 96 katonyeza 040 Poto, abali ku 13 katonyeza 9 Iganga ne ku 10 katonyeza 7 Masaka. Bwe tutyo abali ku MCF Radio 2018.caster.fm. Tubaniriza nnyo era njagala okutwala omwaganya guno tukubire Yesu engalo n'akalulu tukubire omuwanguzi waffe tukwaniriza no munnange era mu ddakiika zino awatali kwogera birala byonna ogenda kubanga otubuuzaako otubuulire ku mannya go gy'osinziiridde okujja mu programu yaffe eno olunna ate onalotuviira ku ntono. Amanya gange mbitibwa Fiona Musingizi Ndendeje Masitowa. Amanya gange mbitibwa Fiona Musingizi nga nviide Ndeje Masitowa. Gyenvudde okujja wano. Amiina. Mukyala Fiona gwe tulinayo olunaku olwaleero mikwano gyange. Mukyala Fiona okuviira ddala Ndeje. Mukyala Fiona wangi gwe obulamu wagenda okutandika okutegeera wabusanga otya? Obulamu bwali buzibu nnyo mami. Tebwali bwangu wadde n'akati. Nagenda okutegeera nali nga ni mukyalo gye nali bayitayo Bunyalugulu. Ye Bunyalugulu mama wange gye yali afumbiddwa ng'omusajja gwafumbiddwa taata wange nga si mwangu kati ne baawukana kyava ntwala ewaabwe kuba yatuzaala ewa taata abaana babiri fekka. Ne tugenda ewaabwe naye ate nali sinaategeera bulungi ebiseera ebyo ne ntandika okubeera naye ne tubeera wamu kati awo nalina emyaka nga 6 taata wange n'ajja okutukimayo ewa maama. Bwe yajja okutukimayo maama n'asooka agaana nga omanyiira omuzadde n'agamba abaana bange baleke kandabirira abaana bange. Muzeeyi n'agaana gamba abaana bange. Maama nakkiriza
mukukaaba okungi era mumaziga amangi n'agamba abaana batwale. Taata we yatujjaayo twatuukira ewa jjajja. Bwe twatuuka ewa jjajja twamalawo ekiseera kitono nnyo, kyava atujjawo n'atutwala e Kasambya saidi z'Emubende. Bwe yatutwala eyo nentandika okubeera ne step mother wange ne mukulu wange. Embeera yali mbi nnyo mami jjajje. We natuuka nentandika okuba ne step mother wange ne mukulu wange. Ebiseera ebyo step mother wange yali alina muganda wange, omwana we gwe yali azadde. Nze jjajje nga tubeerawo nga nze ffe gwe balimisa nga we twali nga ffe tukola emirimu. Saa ne bituuka nga tulina okusoma. Mutandise okula nga tutandise okula era nga mukulu wange mukulu. Kyemanyi yali alina emyaka nga 8 awo. Kati ne tutandika okubeeraawo. Kale mukulu wange n'asomako. Kati we yasoma naye nze saasoma. Nga mukulu wange wagenda okusoma nga nze nsigala n'ono omwana. Ne mbeeraawo ne tubeerawo tutyo nga nze sisoma. Kale obanga ndiko omwoyo ki simanyi. Nga buli kijja kituukira ku nze Nsumba. Ne tubeera e Kasambya nga tune step mother wange nga tatwagala. Kati mu biseera ebyo tata wange twali baavu. Kati muzeeyi wange ndowooza ne wabaako amulagirira omusawo Muganda. Omulogo abaganda bala bwe babayita. Ndowooza n'agendayo. Kati ne tubeeraawo nga ne tulaba nga embeera ekyuse twali baavu. Naye ku ssente ezaaliwo mwagendayo naye waliyo n'agendayo. Abikubuulira nti eno gye nagenze oba gwe wabitegeera butegeezi? Ate ebyo nabitegeera luvannyuma nga ntuuse eno. Nabitegeera luvannyuma nnyo. Kati ne tubeeraawo ne tufuna ssente. Kyava agula ekibanja Mubendeera bayitayo ng'ogenda sikyajjukirayo nnyo. Naye ng'ekibanja kyali kinene nnyo mami, nga kinene. Ekituufu n'afuna ssente. Kati yafuna ssente naye ng'ate asomesa bana abalala, nze nga tansomesa. Nga tulima ne tubaza nga ne step mother wange abaza. Naye kati mu kaseera ako nga step mother wange okubaza kwe kulima emmere nedda mu bulungi. Neebala Kasuli nga abalira ddala. Kakati ng'ebiseera ebyo nga step mother nga azaala abaana nga bafa. Ne bagamba bakiva ku ki. Ne tubeeraawo. Kati lumu step mother wange kyava yali ankuba. N'angamba gwe wavaako n'ekizibu. Olaba sizaala olowooza ki nze nja kwettira. Ne kinsobera. Ne tubeeraawo ng'embeera nnungi naye nze nga sisoma ng'abalala basoma. Bwe twali awo yava afuna olubuto lw'omwana omulala n'amuzaala ye n'abeerawo. Kati bwe twabeeraawo ennyo nga tugenda tutambula nga ekibanja kinene nga tulimye nga tufuse bagagga nga tuzimbye. Kituufu nga abantu bajja ne batwebuuzaako mwakikola mutya. Naye nga nange saamanya nga ndaba buli kimu kigenda mu maaso. Ne tubeerawo. Kati luvannyuma nnyo kyava agenda ow'omusawo omulala. Ebyo yabitugamba. Yagenda ew'omusawo. Ate taata wange musiraamu. Bano abawasa n'awasa. Kati bwe yamalawo ati nga buli kimu kikyuse n'afuna omukazi Omunyarwanda. N'amuwasa n'akola okwanjula kwali kunene nnyo. Naye okuva ku kwanjula okwo mami kasente nga kazze. Kakati nga noono omukazi ate omukulu aliwo nga tebakyamuwa kitiibwa. Ate nga gwe gy'obeera? Nga gye mbeera nga nze mami wange sikyamujjukira nako. Nga sikyamujjukira kuba nze nava ewa mami wange ng'ekituufu seetegereza bulungi. Bwe twamala okwanjula mami were oyo omulala naye n'atandika okubeerawo. Embeera n'etandika okukala. Mu kasolya kamu? Nga tubeera mu nnyumba emu. Nga baawula bisenge naye eri ennyumba yali nnene. Nga baawula bisenge ne batandika okulwanagana, batandika okubeera bibi. Kati mu kaseera ako mami
we yatuuka muzeeyi wange we yatuuka n'agira na ebintu ebitandika okukendeera nga bigenda bikendeera muzeeyi n'atuuka n'akwata ekibanja n'akisingayo banka gye simanyi bwe yakisingayo waati ebiseera ebyo sente teyazifuna ez'okuzaayo bw'atazifuna embeera n'egenda ng'ekyuka ne batandika okutugoba nga mu nju batugobamu bugobi bwe batandika otugoba mu nju muzeeyi wange ne bimusobera nga bimwefuulidde omukazi omu kyava amugoba naye yamugoba n'omwana bwe yamala okumugoba agobyeko mugole agobye omugole ate oli asigaddewo tetuva tusigala ng'era tunyigirizibwa batandise otugoba mu kibanja abaalina ennimiro nga nnene nga tubaza nga tetukyabaza byokulya nga tupambana nga si byangu kati awo muzeeyi wange ngawokuze awo nalina emyaka nga 7 nalina emyaka nga 7 kati ate wange kyava atoloka nga abasirikale bamunoonya n'atoloka n'agamba nze ngenze nomugende ewasenga wammwe netugende ewasenga naye nga mukulu wange yaawe yali alina emyaka nga 14 ng'era bamaze omuteeka walala naye mu kukula okwo nga nze nga muzeeyi wange ateranyi okunejja kwe nga nkwata n'angamba genda obeere ewa Jindi naye nga sisobolayo nga buli bwembeera nga ansindisa ow'omuntu mba nebasiwe nti wendaba nga wazza omusajja n'angamba dawaka nenkwate kubeera nga bwangamba bw'ate oba kiro nina okusimbulirawo nzire waka nga sitya kale nga sitaani yanyambala nga sitya kyenakola nga nange ntambula nga nzira waka muzeeyi kyava tuka n'agamba naye mwana gwenze nkukolera ekyo nfuukidde ekizibu buli wenkuteeka wonna bakulemwa kiki kati mutuufu omutima gwange negubeeramu ekintu ku mutima gwange nenkula nga nina ennaku nga ndaba saagalwa kyokka nga mukulu wange yayagalwa okusoma yakugaana yekka ng'afunye abasajja ng'afunye ebimusigula naye nga nze okusoma nkwegomba nga tewalinyayo n'akamu nze nalinyangayo naye nga nsoma leero enkya nina olabirira omwana luli bantadde awantu fe banyankole tukuyita kwereka nga bakutadde awantu obeereyo nga okwata enkoko n'ogiwa omuntu nga bwe batyo bwe bantwala kwekwereka nti okulidde mu mikono gy'abazadde kati saafuna ku mukwano gwonna gwa muzadde kituufu saagufuna bwe natuuka muzeeyi wange kyava atoloka nantwala nze ewasenga nali nzekka kati ku myaka egyo 7 najja natugamba yagenze eno Kampala ng'oyambuse eggaba bayitayo Mawoto munange tatanga jeyo angende ewasenga oba nalipoki banaye nga tebanjagala nga nze gwe boogerako buli gye bakukasuka nga buli gye bankasuka ndiko nga sisaagalwa ng'ekituufu ngezaako nsanyusa senga wange tukera ne tugenda ku nnimiro ne tulima naye nga saagalwa ekiseera ekyo nemenyeka omukono senga naye nannangira bwe natuuka muzeeyi n'akomawo nga yali ayisizaawo omwaka nga nina emyaka nga 8 n'ekitundawo angenda mu 9 muzeeyi n'atukimayo n'atutwala eno Mawoto gye yali n'atukimayo n'akimayo n'ondi omukyala yali amuleka eri mu kibanja nga bamuddusa buli lunaku munnange kyava tujja n'atukimira twatoloka kiro nnyo ng'abasirikale bwe bamanya nti waali bajja kumukwata bamusibe kyetuva tutoloka ne tutuuka Mawoto bannaye ng'eri embeera ate yose girabanga nga step mother wange ng'alina abaana 2 nange nga nze wa 3 kati nga muganda wange yafumbirwa kati nga waliwo ate oli omugole gwe yali yawasa ng'alina omwana naye kati abaana ne babajjayo kati ate nga yawasa omukazi omulala Omunyarwanda jjukire Mawoto gye twali nga tupangisa nga tupangisa ng'ekyokulya omanyi bano abapakasi ng'ogendawo omuntu n'omugamba olinayo ku mulimu nga wakuwa akalimu ka mitwalo 2 nga olumu nga ffe tulya olaba nga bumaze okulima ebyo ebirimonde babisigaddemu ayimere yaffe
nga muzeeyi naye agiraba naye nze nakula nali njagala Katonda nga waffe basiraamu naye nze nga ntoloka nengenda ku kyaki y'abalokole nga nsangayo nankuba nendaba nga embeera egenda egaana mami nentandika okukola nga ngenda omuntu nemugamba olinayo kalimu nkulimira onte 2 nga naye ab'ekisa nga bampa ng'olumu omuntu akugabira 5 naye mami natuuka nga sikyayambala ngoye nga olugoye lwe bangulira buno obulinga obusuuka bwe batunga naye nekatuuka nekakaddiwa nga nkasiba busibi nga mbika wano nemabega wokka awasigadde entambula bute banaye abantu ne batwogerako embeera nebeera mbi enju nga ya 5,000 naye ne batugobamu bwe batugoba muzeeyi era n'apambana n'afuna ekiyumba awo kyali kya ssabo nga bakifulukamu bakivaamu nga kya bisubi tandika okubeeramu ekyo kakati stepmother wange ono gwe yali yawasiza e Kampala Omunyarwanda nga mubbi nga yagenda mu nnimiro z'abantu nabba n'aleeta ne tulya nga bannaye batuyigiriza emize nga tubba enkoko nga nsobola okugwira enkoko naye ng'omuntu tosobola kitegeera nti nkutte enkoko netutandika okubba ogwira enkoko ogitwala ewaka muleko olwo kiri ekyokulya obulungi nga tekikyaliwo nga kyetusanga kyetulya mami nga tulya ebinyeebwa n'akawunga kati nga ne baganda bange bano aba stepmother wange nga nabo tubonaabona ffenna ngaawo tabakyakola nembeerawo naye kati ngono stepmother wange ono Omunyarwanda yali tazaala naye nga njagala kati oyo omukazi netubeerawo nga nkumidde ku oyo mukazi we yatuuka nabba oyabba ne bamukwata naye nze we nali nkola nga neegulira buli kimu naye nga si byamaanyi era kuba ebiseera ebyempale zaali ku 7-6 nga zengula netutuuka ekiseera stepmother wange nabba ono ge yabasiza e Kampala eyo ey'emawuto nabba ebijanjaalo by'omukadde omukadde n'amukwata bwe yamala omukwata netugenda ku poliisi ne bamusalira olubimbi ng'okuva wano ne nga wala neŋŋamba muzeeyi nemugamba naye nemuyita nga mutuufu mpulira ng'olwedde nkimanyi bulungi nti tanjagala kati nemugamba naye tata lwaki olekerawo okuwasa nanvumira ddala omwana omuto gugamba taata nga mpulira mbikooye mami nga tubeera mu mbeera ya kusekererwa nga wabaawo ekintu byana byagundi wabaawo ekiri byana byagundi nemugamba kyetugenda okukola kubanga kati nennimiro omugole tagenda girima tupakire otuzeeyo omukyalo jjajja waffe taliiyo nangamba jjajja wamwe gyali nemugamba lwaki tetutwala eyo mwene musigala nga mulwana n'ensi kyava akkiriza nanoonya transport naye nga nze gye ŋŋamba mu kyalo nga simanyiiyo gye tulaga olwokula awo nkuze nina emyaka gyali gigenda mu 10 awo nga tugenda mu kyalo bannanga okutuuka mu kyalo mami ngeri ebizibu oba gye byasibuka nga simanyi mama wange ekintu kye yakola jjajja ekituufu nga sikimanyi oba gwe kizibu wantu gye bakutwala gwe otulaba ekizibu era nze nali kizibu wali kizibu kubanga netugenda ewa jjajja n'abaana abaana aba stepmother wange taata netumulekayo bwetwatuuka nga nze mukula ate nkulira bano abaana abato kati nga nze nina obbalimira nze nina obbalabirira nentuuka nga waliyo ekibanja kinene netutandika okupambana n'ensi mami nga jjajja agamba mulime taata wamwe talina magezi kyova olaba nga natuvuma ebiyitirivu nga mbeera nvuma maama we yali mwenzi maama we yali akati gwojja okula awo nkula okulira wakati mu kuvumibwa ne tubeeraawo wenatuuka ne wajja anko wange naye anko wange nga yali yabula mbwe emyaka 3 emabega kati yali yabula emyaka 3 emabega najja we yajja nansangawo nanjagala kyenva mugambo manyi ngenda kukola bwa house galonzi kyava ngamba lwaki okola bwa house galo ng'ate nze nkwagala nze muzadde wo nkuzadde nandaga omukwano ne mugakale anko yali akola kamwenje ngamba ngenda okukomawo ngenda kuleetera engoye kunze kali yagenda okukomawo nga mulwadde muyi
yakomawo wali gwa 11 kati ku Christmas twali tumuziika bwe twamuziika tunagenda ku nsonda y'enju nenga mukama kati kyendabye nze kizibu ngenda kutoloka waka wano gye nagenda weewo nga bajjajja tebanjagala twamala okuziika we tuti nentoloka nembula nenga gyendaga simanyiyo newe natuuka nezukira nti nina muganda wange wa anko nengendayo kyava ngamba kankufunira omulimu Embalala nengenda Embalala mukazi yandaba nangamba oli muto toyina byosobola kukola ogira obeerawo wano oluvannyuma nnyo ngenda kuweereza ewa maama wange nembeerawo omukazi nampisa bulungi kuba nali bubi ng'ebivi enviiri nga zirabika bubi nga neneko enkyakya nga obimanyi nanyambaza nandabirira wayitawo ebbanga litono nantwala ewa maama we bwe natuuka ewa maama we nga ntandise obwa house galaawo maama we naŋŋamba bw'oba omanyi tuyagala kubeera wano ngenda kuba nga nkuwa emitwalo 3 naye olina okukola byenkugamba nemugamba nja bikola naŋŋamba nze nfumba caayi w'amata olina okukkiriza nti ojja muleeta ng'okumujja eri mu kiyungu muleete eno weemutundira neŋŋamba nja bikola nentandika obbikola ne wayitawo ekiseera kati ekiwumule ne kituuka nga abaana balina okujja ewa jjajja bannanga abaana bwe bajja nga nze nina obbalabira naye nga bansinga obukulu anzuka sawa 11 za kiro ne mbafumba breakfast nina okwoza nina okufumba amata gali ag'okutunda eri mami ng'oli omukazi ankuba nentuuka nemmalayo omwaka mulamba namala omwaka mulamba nemugamba njagala kudda waka naye ngaawo nfunye omulimu omulala Embalala ngaawo bansigudde nenfuna omulimu omulala nenkwata ssente bampa 200 nengatwala nengawa mukulu wange nemugaaka ngende nkole neeri bwenvaayo njiga esaluuni kuno bakusasula bansasula emitwala baali tebalina kumpa 2 balina kumpa ssente nyingi naye bampaako 2 nze nga sikaayana nga ndaba ssente kyekyo neŋŋenda we nagenda nentuuka ewa sisita wange nemuwa ssente neŋŋenda Embalala okuddamu okukola bwe naddayo awo omuzimu ne guzitukira ddala nemba nga nze kizibu ntuuka waka nga mutuufu nange nkiraba nga ndiko ekizibu bwe nkwata ku baafu eyatika bwe nkwata ku sowaani eyatika obugoye bw'omwana bwe mba mbugolola mbwokya kituufu ne bankoowa ne bantandika okunvuma ne bankoowa nange neŋŋamba kyengenda okukola kansabe mukama awo nga ntandise okubeera nga nsaba naye nga sirokosengera abalokole sibaagala ntandika ogenda nga nsabasabako nentuuka nembikoowa byokuba nga njasa ebintu bya bendi nentandika awo neŋŋamba bosi wange naye nga sinamugamba nagenda nali nzikirira wansi nga ndaba buli kimu kintamye nenkwata obutwa buno obw'emmese enakwata obutwa bw'emmese nengenda ku dduuka nembagamba banaye tulina emmese nyingi nnyo waka ng'era baali babagamba buli kyengulayo bakiwandiike kati bo be basasula kati nembagamba tulina emmese nyingi waka era mami aŋŋambye mumpe eddagala erikola ennyo oyagala kwettira waka wa muntu olonga ennaku ki ekuleetera okwettaawo ekutuusizza ku mbeera eyo kati ennaku gye nalina mami nga nkuba akafaananyi nenzijukira emabega buzze ng'obeera gyembeera nga muzeeyi wange tanjagala sooka yanzija ewa maama yanzijayo teyanteeka mikono mirungi sooka kale nga nkuba ebifaananyi byonna nga nakula nina ennaku mami nga nina ennaku kunze nga nze siseka nakuseka nga nze siseka ng'era banneebunya naye mwana gwe lwaki toseka nga nze nsirika era nga nze mami nga nina omutima omubi nga nasazeewo okukola ekintu nkikola kale nga n'oba nsinga obukulu nga sisobola kukuba nkulinda nenkola ng'ekintu ekisingira ddala okuluma ate nga tokitegeera nti nze nkikoze kale nakulawo enti ng'omutima mubi omuntu bwe bamukyawa naye atandika okwekyawa olwali otandise okwekyawa naawe nga nange ntandise okwekyawa tofaayo kikyokoze oba kikyoba kiki nga sifaayo olina bye wakolako mu bulamu bw'okwekyawa byojjukira katukomewo mu dakiika zaffe ntono nnyo tovaako tugenda kubanga tukomawo
tonnyeza 7 emmere y'omwoyo gwo.